Endobeso. Ndabo mukanga kinzi fama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi abayingiddewo ke kaseera nga bw'owulidde katumwengere tulabe atugamba atya olwaleero ali ku layini. Nkulamusizza maama. Kale ssebo. Nange nkulamusizza nnyo ssebo. Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Bukedde FM ekintabuli ky'omuziki wano. Kansubire twogera ne mukyala boogere. Ssebo mwogera ne mukyala boogere. Obulamu buli butya mukwano? Obulamu si bubi ssebo. Neyanzizza nnyo okunkubirako bannange. Twasazeewo tukkubira akameseji twakalabye wano. Ssebo. Ng'olajja noyagala tukkubire. Neyanzizza nnyo ssebo banne mbaagala nnyo mbawuliriza okuva ku makya paka kiro nga neyanzizza mwami Kadima. Bannange tweyanziza okutuwuliriza. Bannange nange neyanzizza nnyo ssebo. Amiina. Ssebo. Nsonga ziri zitya? Ensonga munge nnumya omutwe. Ndi mukyala Namwandu mukyala boogere gw'owulidde oyo. Nalina omupangisa munnange yaleka asibye ennyumba. Myezi 4. Asibye ennyumba yange Kyokka ndi Namwandu mwenzi gy'akasente bambi ate ngera n'emabega mubanja emyezi 6. Banga ngali yakati amaze banga kinga tagiriimu enju nga yaleka agisibye myezi 4 ssebo. Yalaga oba yafuna obuzibu. Munnange simanyera kwe kubasaba munnyambe. Munkubirireko mmanye ajja asumulula ennyumba. Bwe otera okwogerako naye naye muwuliza alyo omuyayeyaye bw'atyo neeyisaaye sigitegeera. Ate munnange mukubira muyaye ddala. Gw'omuyaye lwaki wamuwa enju? Naye saamanya mu kusooka nagenda okulaba embeera yi sigisobola naye mu kusooka saamanya nti muyaye. Talinaawo mukyala talinaawo kiki? Talina. Kakati ndabye otaddeko kuno ennamba ye Bob. Ssebo ye Bob. Kakati bw'omukubirako agamba atya? Ambuzaabuza muyaye nga bwe nkugambye mwami Kadima ambuzaabuza. Akubuzaabuza? Ye ssebo kwe kusalawo munnyambeko. Ffe tumukubire twogereko naye. Mukubire mwogere naye mpulire ajjajjemu ebintu bye sikuwulira. Munsabira ajjajjemu ebintu bye kuba ndi mukazi munaku mwenjija school fees mwenjija ekiyamba abaana. Kakati ogambye nti oyagala jjemu bintu. Ssebo. Singa ate yakugamba nti ajja kusasula ogambye nti ombanja emyezi 6 giri egiyimabega ne gineena. Ssebo. Singa ajja ne ssente zo n'agamba nti ziizo nzikuwadde asigale ng'asula. Mwami Kadima si kyayagala kuba muya kyayagala. Njagala nfune mulala waakiri naye ye si kyayagala tampa ssente ze. Njagala gyasumulula ennyumba ajjemu bintu bye. Wagendako ku erosi? Ssebo nagenda ne baŋŋamba nangeko ku leediyo. Bagamba olange? Kati nange kwe kuyita mummwe munnyambe. Kubanga omusajja akozesa ebiragaladagala omuvubuka oyo tasoboka. Wabiragala? Ambuzaabuza biragalalagala tategeerekeka. Kale katumukubireko tulabe. Kale tuwandyagadde okubanga oyogerako naye. Seetaaga kubanga nze njagala ategeere butegeeza ajja asumulula enju yange saagala kwogera naye. Olabika omukkuse. Namukuta nakoowa muyaye mwami Kadima nga bw'okiwulira ojja muwulira ng'ayogera. Kale katugezeeko okumunoonya tulabe wano. Tovaako wuliriza. Neyanzizza nnyo mwami Kadima. Kale naffe tweyanziza. Weebala okutuwuliriza. Yange mbaagala nnyo. Nkaale mukwano. Neyanziza bassebo. Nkaale. Ne Namayanja. Naye tumukulabidde waali wano. Kale ssebo. Bobu. Hello? Bobu. Wanji mugana wange. Jebaleko. Kale ssebo nawe jebaleko. Obulamu butambula butya? Obulamu tuliyo no tutetenkanya embeera. Oli bulungi? Bwentyo. Kakati Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tukubidde okuva ku Bukedde FM wano. Ssebo. Nga nandyagadde okwogerako naawe. Ssebo. Kakati omukyala boogere omumanyi? Mukyala boogere ono Landlord wange. Namwandu.
Namwandu mutegedde bulungi. Aha, kati mukyala boogere atutumye. Sebo. Atugambye nti wavaawo emyezi giyiseewo giringa 4. Ntinze nave uwe. Wagenda emyezi 4 emabega. N'olekanga ennyumba ogisibye. Mu kusiba ennyumba oleseeko kufulu ate yali akubanja emyezi 6 emabega kati ali awo embeera tetambula bulungi tabitegeera. Lwaki tokomawo n'oggula enju? Muganda wange omanyize kankubuulire abakyala abo. Omukyalo oyo bamulalu bulalu. Ate mulalu atya? Twali tulina enkolagana nga ndi naye abo nga ndi mupangisaawe nga tussa kimu. Mwana kakati nze nagenda okulaba ng'embeera omukyalo oyo twayogeranga nga ndaba tussa kimu nabeera nembulwamu kasente awo mugamba maama mbadde nsaba mbeeko bwentetenkanya embeera tubeere bawamu neefulyako nti wa mutawaana neefula nti wa maanyi ange bwe nali nina bye nali ngobaagobako bwe byayitamu neŋŋenda eno ku mirimu gyange. Embeera ki gy'ogamba? Embeera eyo nga bw'omanyi omusajja bw'akwatagana n'omukyala nti nalina okuba mukwano gwe. Sikutegedde. Nga bw'obimanyi bw'oyinza okugamba nti ono omulasita mwana alabye omukyalo oyo akabina kalinga Ndoddo Yafene. Bwana mukulu. Sebo. Naye gw'oyogerako ebyo nga mukyala mukulu we muwulidde. Omukyalo oli bw'omulaba endabika ye. Endabika ye toyinza na kukkiriza nti nno mukyala mukulu. Kakati ng'oyagala ki? Kubanga kati nange emyaka gyange. Yandaga nti nno nina okukwatagana naye. Omukyala Namwandu. Omukyala bawo yafa. Kati nange neŋŋamba omusajja oba avuddewo kati nze kambeewo nga nze taata w'abaana. Kakati gwe gy'olaga sijja kutegeera ebyo gwabimanyi. Kati neyefuulafuula omugezi. Kakati ekikulu bwana Bob. Nsaba ekintu kimu. Omukyala ayagala ojja oggula enjuuze oggyemu ebintu byo byonna obitwala asigale ng'ennyumba agiteekamu abapangisa. Nze omukyala Bob we nalaba nti no tetujja kukwatagana nze nava dda mu nju ye dda emyezi oba kati atugambye 4. Atugambye 4. Myezi kati giringa 5 kuba nze nakwata ebikufulu byange bya kiwaniwani nembisiba ku nnyumba nembiteekako awo ne bw'obikwatako obukwazi bisobola okuvaako nze netambula neŋŋenda kati abadde alowooza mu nze nkyali awo. Kakati anti jangu oggyemu ebintu byo. Ate sira bintu bye ngenda kugyamu kuba nze n'akafalisa akasigalamu kanaka emmese z'akalumaaluma sina kyenkaagaza. Ebikufulu nabirekako ako oba abikoona ggulewo ennyumba ye nze sikyalina kyenneetaaga kirala. Temuli bintu mu nju? Temuli wadde nze nasikawo dda. Wabijjamu otya? Anti kakati nze najjanga awo ne booda yange. Kati nze nenjijanga awo nensibako kimu neŋŋenda nze nsibako kimu neŋŋenda. Kale kigeza mu nnyumba temuli kirimu? Temuli kantu konna nkugambye. Oyo omukyala yeesiriwaliza eri nze akwate ebikufulu abikondeko ku nnyumba bw'anaasangamu ebyange abikwate kale abitwale ku poliisi. Kale ssebo tweyanziza kasita otugambye nti wagiggulawo ennyumba. Ennyumba ye egulire nawe ebikufulu nabiteekako buteesi bya kiwani kuliko n'ebikufulu 2. Naye olina omutima omubi myezi 4 gyonna n'oleka ennyumba ya munno okumufiiriza nga amakufulu kwegali nga bumanyi nti ga kiwani. Ate naye kennyini omutima gwe gwali mubi namugamba nga tukwatagane n'agaana. Bukedde Kadima Namayanja Beat Fama Nkukabongoza ekintabuli ky'omuziki ebisasa n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga byebyo mubiwulidde kale. BFM Kadima Wanji Haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaboggoza Namayanja mugamba tumidde nnyo. Yesebo. Amanya kituufu gegonze Haji Kasule Rasidi ngambira Kabowa. Omukyalo oyo yamusaba alipotinge mu LC ne ku poliisi ajje aggulewo ennyumba ye. Yake azidde bwatyo. Naye tekimugana kudda n'agamba mu mwalimu kituufu. Naye bw'aba alipotinze mb'obuyinza ajja kugiggula bulungi nyateekemu omupangisa omulala. Hajjati Namponya batumidde nnyo nsigadde mutulabire Hajjati Namponya omugambe nti tumutumidde nnyo tumwagala okufaako obufi. Wanji Kadima Sebu onabeera omugeji ne kakande bombo ndi wane kalungi lukola kati nze nkuteesa bwe nti ngamba nti bwe kaba ka recording katigaddemu nga ku maloboozi ago gayogedde nako kiyinza okuyamba nga oli agenza okuggula nemukamuddizaamu nga ono mwami buse ng'agamba mbono baba mubbi ebintu ejime kakande gemanyi. BFM
Webale kuweereza mwana waffe. Kale. Ambassador Kabonga Isaac, senior pilot, safe border special, city London officer, Jet 1. Alive BTFM non-stop ekinta buli ky'omuziki. Egunda njukunju. Kakati wakozeseko ku mateeka, LC na kibagende baggulewo, naye tagendayo bw'omu. Wakozese ku mateeka awo gajja muyamba maaso bw'ali bayeefuula omuyaaye. Kale Kabonge baba. Kabonga ali mnaita faanana buyaye bw'alina. Wanji? Mwale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Onotoka ne Setongo David ngandi wano Bukedde. Naye omukyala ky'abakola omanyi. Apewa ku LC. Bajje bakulewo ennyumba kati anaabeerawo nga talina kasente. Setongo David mu Lukenene. Kale webale nnyo munafu mu Lukenene oba mu Lukenene tubatumiddeko nnyo n'abaliyo bonna. BFM Adima Wanjaye Yenza Sylvia Brown Sugar nsinzidde misonzi kalangala. Bali batabe emisonzi. Tuyina buzibu kakati kyengamba omukyala oyo. Yafuna obuyinza. Bajje bagulewo ennyumba so tagenda yekka. Ayikoma wate n'amwefuulira. Kituufu. Kale webale nnyo Brown Sugar genda oli akabeera awo ku biru yange. BFM kale lwaki tusukka ku wano mwebale nnyo mwebale ddala tugenda yingira mawulire nejwa navubega wegwagwa ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya budde bubi nemwekuume mpola mpola sayidi zeeyo kateke buzibye kati bubi nnyo nga bw'okiwulira gy'otambulira mutolabayo bizibuzibu kale atakumira mpeera batukumire musule bulungi mweraba.